Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa abalyake Jane Kajuga yasingise yali minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja era omubaka omukyala ow'e Bududa Agnes Nandutu omusango gw'okwezibika amabaati agaali galina okuba ag'abawejjere mu bitundu by'e Karamoja era bw'atyo n'alagira azzibweyo ne ku alimanda mu kkomera e Luzira. Kati enkya ya leero Nandutu akomezeddwawo mu kkooti okumusalira ekibonerezo kye. Oluvannyuma omulamuzi Jane Kajuga awadde Agnes Nandutu omukisa okubaako naye byayogera nga tannaba kumuwa kibonerezo kye. Ono asose kwetondera abantu b'e Karamoja abaali balina okufuna amabaati gano kw'ossa n'omukulembeze w'eggwanga olw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwe yamukwasa obwa minisita ne bannayuganda bonna era n'asaba ekisonyiwo. Whatever happened, I'm sorry. To the people of Karamoja, who were intended to take this handshake, I'm apologetic, I'm sorry. And to the entire country. Nandutu alajanidde kkooti okumubeerera ey'ekisa ng'emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu olw'okuba abadde tavunaanibwangako musango gwonna bukyanga azaalibwa. Ono era ategeezezza nga bw'ali maama ow'abaana 7 ate nga y'abalabirira nga nabwe kityo singa asindikibwa mu kkomera bano baakusigala ttayo nga tebalina buddukiro. I'm the only able person in the family to win bread for both my family, my biological family, the children, orphans that have been left from my siblings. N'embeera y'obulamu bwe agamba si nnungi nga tasobola kujjanjabirwa mu kkomera nga wano wasinzidde n'asaba kkooti waakiri okumuwa ekibonerezo eky'engassi okusinga ekyokusibwa. Up to date, my health is not okay. I'm still in and out of hospital. Even the situation of having blood clots in my lungs. The situation that makes me collapse at the same time. Kyokka kino oludda oluwaabi kirusambaze bwe lutegeezezza nga bwe watali bukakafu ku bya bulwadde byayogerako. Yes, we've said that she has been sick, but as we speak currently, she's supposed to show us evidence. Not just by word of mouth. They're supposed to bring medical evidence, which also shows that prison cannot manage her condition in the defense that she's taken there. Mu nsala ye omulamuzi Kajuga awakanyizza okusaba kwa Nandutu okw'okuweebwa ekibonerezo ky'engassi n'ategeeza nga bw'eri entono bw'ogeraageranya ku musango ono gwe yazza. Okusinziira ku tteeka omuntu asingisiddwa omusango gw'obulyake aweebwa engassi ya bukadde 3 n'emitwalo 2. Omulamuzi Kajuga z'agamba nti tezisobola kulemesa bantu kwenyigira mu buli bwanguzi. Amount is inadequate and I at this juncture wish to state that it may be useful for the legislature to consider or reconsider the ranges of fines that are prescribed in the law for corruption offenses. In my view, they are so low that they make it difficult to hand down to convicts in corruption cases. In fact, the convicts often cannot benefit from the sole option of a fine because they are so low that they do not fit the crimes. Wano wasinzidde n'akaliga Nandutu emyaka 4 mu nkomyo nga kw'ossa n'obutaddamu kubeera mu ofisi ya gavumenti yonna okumala ebbanga lya myaka 10. Since the aggravating factors outweigh the mitigating factors, and since I have already said I cannot render a sentence of a fine alone, I can only move upward from the starting range, which is 3.5 years. I'm of the view that the 5 years prayed for by the state is on the high side, considering that the iron sheets eventually were recovered, though they are no longer new and had been kept somewhere in a certain state. The missing iron sheets have been paid for and the convict is remorseful. Also the fact that there was a lack of premeditation. I therefore find that a sentence of 4 years imprisonment is suitable in the circumstances of this case. Omwogezi w'ekitongole ky'abawabi ba gavumenti Jacqueline Okwe asanyukidde ensala ya kkooti n'ategeeza
ng'ono bwagenda okuba ekyokulabirako eri abakozi ba gavumenti abakozesa obubi bw'ofiisi eziba zibaweereddwa. The sentence goes out to show that there shall be severe consequences for abuse of public office, and we consider that the sentence of the court is upholding accountability and also strengthening integrity in public administration. Nandutu atwaliddwa mu kkomerero Luzira atandika ekibonerezo kye ekimuweereddwa kyokka omulamuzi amutegeezezza nga bw'alina omukisa okujulira ekibonerezo kino mu nnaku ezitasukka 14.